Bano be bamu ku bantu abalabirirwa mu kifo ky'abakateyambe Nalukolongo nga bafunibwa mu ngeri ez'enjawulo ng'abamu ku baana balondebwa ku nguudo oluvannyuma lw'okusuulibwa bazadde baabwe ate n'abalala ne baleetebwa olw'embeera gye balimu naddala bakadde n'abaliko obulemu. Okusinziira kwaddukanya ekifo kino Sister Maria Lawrence Nakiwu mwenyamivu nnyo olw'omuwendo gw'abakateyamba okweyongera naddala mu kifo kino. Bantu bangi nnyo, this is the only home for the elderly. So many people would wish to be in this place. They come, they apply, but we cannot accommodate everybody. So it is a big challenge for us. Sister ono kati mwelarikirivu ku ngeri y'okulabiriramu abantu bano olw'ensonga nti bayimiriddewo ku buyambi obubaweebwa abazira kisa okuva mu bitongole ebyenjawulo ko ne Kereziya. Akamuno nga tukola omulimu guno ffe ng'abagubeerako wano bulijjo tulina bye tuyitamu bingi ebitusoomooza bingi. Nti nga bwe muwulidde nti tetulina abantu ab'omutima omulungi be batutonera naye olumu ng'era bulijjo wabeerawo obudde obwekyengera ne wabeerawo n'obudde obutali bwakyengera. Naffe tubeera no sizoni ezo naffe wano zitutuukako. Olumu amawanika ne gajjula, olumu ne gakendeera. Ebyo byonna. Olumu abalwadde bano gye tukoma okukaddiwa, gye tukoma okukola ky'okuggwaamu amaanyi. Olumu bamuzeeyi bano beetaaga okujjanjabibwa ate okusingawo naye nga tetusobola kukola ki kubajjanjaba mu ngeri esingayo olw'ensonga nti mu ddwaliro tusasula ng'abalwadde abalala bwe bakola ki bwe basasula. Olumu ne tufunamu obuzibu naye ng'era tubatwala ne tubajjanjabisa. Ekiyaffe ne wandibadde nti ebeera nzigale naye ebeera nzigule ssaawa 24 teweetaaga kukola appointment. Olumu kyetaagisa naye ffe tubeerawo tosobola kujja wano n'obulwa muntu akola ki akwaniriza. Na buli kyonna ky'oboze nakyo nga bwe mbagambye nti n'okujja okutulabako obulabi nakyo kituzzaamu amaanyi. Okusinziira ku Sister Mary Lawrence Nakiwu olw'obungi bw'abantu bwe balina kati kino kiba kitegeeza nti ekifo kino kisaanye kugaziizibwa basobole okujjaamu. Kyenva ngamba nti amaka gano maka gaffe era ffe tugayimirizaawo ate era mwoyo ngeri gy'afuuyiriramu. We are planning to put up a clinic here because we are many. Sometimes it is very difficult for us to pay hospital bills, and we have sisters who are qualified nurses. They can do the work here. We have a small dispensary, but we want to make an extension of it. Katulowoozawo Katonda bw'aba atuyambye okuteekawo ekizimbe ekya kalina nga kiyinza okubeerako kiriniki eyo gye tulowoozaako nammwe nga mugirowoozezzaako. Okwogera bino bano babadde bakwasibwa ebitanda 24 ebibaweereddwa ekitongole ekivunanyizibwa ku ntambula y'omubanga ki Civil Aviation Authority. Akulira ekitongole kino Dr. Rama Makuza ategeezezza nti okuddiza abantu kamu ku bulombolombo bw'omulimu gwabwe okulaga nga bwe basiima enkolagana yaabwe n'abantu ab'enjawulo nga kw'otadde n'okubakulaakulanya. The aged ones, we can see it's something we are not planning, hoping that when we grow old, the ones we are nurturing will be taking care of us. But the future is the young ones we have might be shifting from Kampala, heading for New York or London. And what happens? Unplanned conditions come in, we are retiring, and there is nobody. Reverend Sister, we are likely to be candidates to come into your place. So bearing that in mind, we should, as much as possible, make a contribution towards the elderly, towards those who are incapacitated. We can never plan. It's unforeseen. Risk is all as it is. We move from here, we can never tell what comes. Either we meet it on the road, we are talking of air transport, an aircraft can come and crash us here, and we find ourselves again as members of the Bakateyamba. Yeevika Jeno wa Kampala Monsignor Charles Kasibante eyakwasiddwa ebitanda bino okulw'amaka gano yeebazizza nnyo omutima gw'abano omugabi ogubasobozesezza okulowooza ku kugabana ku bye balina n'abantu abalala. Kikulu okuba nti mukoze ekyekisango ekyo kuba amaka gano tewalina buyambi oga nti buli awo bwankalakalira. Bajeti yino yateekebwawo ettukanya amaka gano naye gatambula olw'okuba abantu ab'ekisa ngammwe ab'omutima omulungi abalowooza ku maka nga gano.
awo no tubeebaza nnyo olw'okujja olwaleero ate n'olw'obuyambi omutuleetedde ekintu ekinene bw'okiyisa ekitono naye ebitanda ebyo bikulu nnyo kubanga bijja kuyamba bakateyamba baffe okwebaka obulungi n'okusula obulungi ate n'okwewulako ku mulimu gw'abasisita gwe bakola kuba omuntu wabeera omulwadde lw'otegeera nti omuntu azitowa. Ab'ekitongole kino ki Civil Aviation Authority bategeezezza nti bakugenda mu maaso n'okuyamba abantu nga bano singa babeera bafunye obusobozi.